n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mukama waffe omulungi yeebazibwe masiibye omuti eyo kansubire muli bulungi nange gyendi bampita Irene nzidde wano Abu Dhabi nawuliriza obujulizi bw'oyo omuwala Adela we nakomawo Uganda nayagala okunoonyaako naye nafunamu obuzibuzibu nekitasobola nafunamu obuzibu nentuuka okukomawo ate nga sikulabye naye we nawulidde obujulizi bw'oyo omuwala ebisinga obungi nange nzize nga mbiraba mu birooto naddala ddala nze nsinga kufuna birooto na ebintu omuwala ebyo yayogedde ebimu bimakingira ddala n'ebyange eby'omuliro okwokya ensi n'olaba ng'omuliro ensi yonna neebumbujja naye nga waliwo abantu abamu nga bo Katonda alina nga batadde mu poto bali mu mazzi era nga abantu be tubadde tuyite nnyo nti bali devoted mu Katonda ng'ate be bali mu kujja nga be bali mu kusaanawo ng'olaba omuliro mungi nga gwokya abantu nga ensi eri ku nkomerero nga n'ebizimbe tetukyabiraba naye ng'ensi eno nejjudde mazzi n'omuliro naye ng'omuliro mungi kati nali nga nnoonya abange naye nga nze ndi mu mazzi nga ndi mu kunoonya abange naye ng'abantu bange abamu sibalaba naye ngamba bannange gundi nga simulabako naye nga buli gw'otalaba omanya nti ali mu muliro omuliro gumwokya naye nga kwegamba ng'omuliro guli tewaali kusaasirwa ng'olabamu n'abaana abato olabamu buli myaka kwegamba kyantabula ekirooto kyantabula so omuntu omu ajja kubuuza ebyo bitandika bitya nze nakulira
wemba nga sijja genda nnyo mu background yange gye nakuliramu kuba nze nakula mu family nga maama wange yali mulokole naye nze kaŋŋambe nti nze nze omuntu eyajja nga ndi mulokole naye ng'omulokole atambulira mu kibi nga simanyi kubanga nali mulokole nga nze era nga omuntu wambuuza oli wa ddiini ki mugamba ndi mulokole naye ng'ate mu bulokole mwenyendera mu bulokole mwenzibira mu bulokole mwenkolera buli gasiya naye nga nze manyi ndi mulokole era nze ng'omuntu wambuuza nti munnange oli wa ddiini ki nga mugamba nze ndi mulokole. Nina obuzibu obwantuukako bwali bwa mu maka wakati wange ne bba wange ebyo sijja bigendamu nnyo ti obuzibu obwo bwatuukawo bwali bw'amaanyi nnyo nno ne butwawulira ddala kati nze decision gye nasalawo mu bulamu bwange ne ŋŋamba kanninye ŋŋende ku kyeyo omutima gwange kyekyanzigira okugenda ku kyeyo nga ndaba solution bwe najja ku kyeyo yali 2:22 naye ng'era nkyatambulira mu kibi kyange naye nga mbeerako n'abalenzi ku ssimu ne tubeera mu kwogera ne tubeera mu bintu ebitategeerekeka byesitajja kuddamu so waliwo mukwano gwange omu twali twajjira mu kampuni emu n'aŋŋamba waliwo wano guruupu jjukira oba wakatuuka ku kyeyo groups bingi nnyo bye tutomera ebyabanoonya ebyaki ebyabawemula kati ne wabeera omukwano gwange omu n'aŋŋamba wano waliwo guruupu naye ya kyaki oba osobola jjangu obyegatteko kale okwagala just okugamba nti nno tetwebowa ne mugamba ngattaayo naye weyangattayo obulamu bwange bwatandika okukyuka mpola ntandika okulaba nti bulijjo byenkola mbadde ntambula omutali butuukirivu kubanga era n'ebyaviirako nze okwawukana n'omwami wange kubo lyeryo lye limu lya bwenzi nentuuka ekiseera nga obwenzi ne bunjawula n'omwami nendaba ng'omwami nga omusajja nsabye ekisonyi waganye okunsonyiwa nga ndaba solution yakutambula nengenda ku kyeyo nawe natambula nengenda ku kyeyo nayingira kyaki eno guruupu ya kyaki nentandika okuweereza mpola mpola kubanga naye simanyi kuweereza sisomanga na ku Bible nga ne wongamba bikkula mu Befeso simumanyi nga wongamba Befeso nga wongamba Ephesians nga ngamba batoba kyekiki kubanga naye simanyi mpola mpola natandika okuweereza nga wengaidingibwa bwe nasangamu agitwala guruupu eyo bwe twandiise ng'omusumba najja nga ngaidinga ebintu ebisinga obungi nenkitegeera nti bulijjo mbadde siri mulokole nenkitegeera nti amazima ddala mu butuufu bulijjo siri mulokole kati nina ekyawandiikibwa ekimu kye nasoma kati ng'olwo nno mmaze okulokoka naye ng'era wabeerawo ebikomawo era oba oli awo n'owulira ng'omwoyo gw'okwaka gukomawo ng'owulira oyagala kubeera na musajja oli oyagala kweyambulira musajja nga gw'owulira kyekyo naye lwali lunaku lumu ne neegayirira Katonda ne mugamba Mukama oba osobola okuntaasa nga ndaba kiri ekyandi munda mu nze ekyokwaka nga ndaba tekisobola vaawo nze nga ngamba ne bwe kiba kiki nga ndaba bulabi ku musajja ne mpulira nga mwagalirawo ate kati Mukama kwegamba ekintu sitaani yagenda oba nansula mu family ng'ate mukama wange omusajja nga ye muntu kwegamba naye ayaka kwegamba nga naye anjakirako weyandabanga nga ntambula ng'awulira afa ggwawo nga buli yagala oba kunkwata na bukwasi kwegamba nempitamu eyo embeera ey'okusomoozebwa embeera yali y'amaanyi nnyo ku kiro kyange ekyasooka naye nagenda nsaba Mukama Katonda mpola mpola nga bwe nsiiba nga bwe nnuŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda nga bwe nyimira mu byawandiikibwa omwoyo ogw'obwenzi gwagendera ddala natuuka n'ekiseera ne ŋŋamba bwe batutwala ku medical ne ŋŋamba oba omuwala bw'oba yankubisa empiso naye mba nga sikyalina kyensobola kuwulira kubanga nalaba nga mu butuufu embeera gye nalimu nga ndaba tesobola kuvaawo embeera nga ndaba mu butuufu embeera eyo tesobola kuviirawo ddala naye Mukama Katonda yagiggyawo mu bulamu ne mmalako ekyeyo nga siyase ne mmalako emyaka gyange kubanga naye akandiza mpaka myezi ng'esatu nga ndi mu kiyumba nga njaka kati ate nengo ne ku musajja naye ng'ayaka
kati nga omukazi amanyi okugenda ewaabwe kwanze nakolera ba foreigners omukyala ng'amanyi okugenda ewaabwe n'amalayo weeks 2 ng'akulese mu nnyumba ne bbaawe abaana be balinga bakulu nga bamanyi okugenda mu jimu olimu wekka n'omusajja omusajja n'akutawaanya kwegamba nga mpita mu mbeera bw'eti ey'okunyigiriza ate bo bano abakazi beno kizibu omugamba nti bbaawe yakoze bw'ati tasobola nakukkiriza alaba nga gwe bbaawe akwagalako ki yalabira ddala nga gwe gw'okwana bbaawe so nayita mu kusoomoozebwa okwo naye najja nga banako ne bakristaayo bannange ne twongera okusaba mukama nannyamba n'akimpanguza ekyo ekintu sikyagenda nnyo mu bulamu bwange obw'ekito wadde nabwo era nabo obujulizi bulala naye njagadde mpiseewo kino kwegamba omuntu amanye omuntu asobola ogamba ye oyo yalokokera wa nze nalokoka kati kuba kaŋŋambe nti nakulya mu famire y'abalokole nga nze manyi ndi mulokole naye ate saali kubanga ebyessaawo twalinga nga tubigendamu era nga bagamba musoma tugende tutereze entewo nga naffe tugenda kwegamba buli kimu ky'omanyi ekitali kya butuukirivu naye nagenda osomanga bayibuli nga ndaba ate bye twalinga tukola nga katonda yali tabyagala ne manya nti amazima ddala saali mulokole naye neebaza katonda nti we nalokoka nafuuka wa ddembe mukama katonda yanfuula wa ddembe kati nkyayira ddala ekibi nkikyawa ate lulinga ekibi kyali part of me nasobola kukyewala ati mu mbeera eyo mukama katonda we yajja nga nkyusa before biri ebiseera nga nkyabeera mu bufumbo nali nina embeera gye mpitamu era nga bwe nginnyonnyodde embeera eyo nga mutuufu egaaniddewo mu butuufu nga nwanye n'ekibi nga kigaanye nga nwanye nga mutuufu nga oba oliawo obeera ng'atereera oli wabeera wakukubira ate nga sitanyafuba okulaba ng'akuswaliza ddala nga lw'ogenze oba wabeerayo oba ogenze wange omusajja oba akuyise musisinkane kola obbaawo lwakomawo amangu kwegamba n'onunya n'ebirowoozaako nga tobiraba kwegamba n'edduka mu situation naye nga mukama katonda yajja nga mpooninganga nze nga nina eddoboozi erinjogererako nga ninga nga nina omuntu kwegamba nga ninga nga omuntu alinga nga alina byaŋŋamba ng'omuntu aŋŋamba Irene tokola kino ng'omuntu nga mpulira eddoboozi naye nga simanyi muntu wa gy'ava nze nga sifaayo nga nkola bye njagala naye nga ngenda okulaba ate kyennyini ekyaŋŋaaniddwa mbu tokikola wenkikola ngenda ate obuzibu buntuuseeko naye ngamba kale bannange eddoboozi no lyaŋŋambye naye nga mpulira ddala era oluusi ebiseerezimu nga malina otunula emabega bwendi ne ŋŋamba era wabeerawo omuntu nga ngamba ono alabika no yabadde ayogera mu mutima gwange naye eddoboozi lijjanga nange naye no ku kiro gye nnali ng'era ng'oluusi wabeerawo ekintu oluusi wemba nga njagala kusaba ng'eddoboozi liŋŋamba saba nga ngamba naye nja kuba nakatandika osaba mukama wange ajje naye nga mbeera nakamaliza bwe nti okusaba nga ngamba amiina nga mukama wange ng'akonkona ku luggi kwegamba byajjanga binneewuunyisa kati netandika okugamba nga kirabika lino eddoboozi eriba liŋŋamba katonda yabeera ŋŋamba kati olunaku lumu mukama wange yali alina ekintu kyatayagala nga tayagala ngoye ze nziteeke mu kiyigo olwo olunaku nali ku buliri nga ntudde ndaba firimu ng'omuntu alimu kuŋŋamba nyimuka ojje engoye ezo mu kiyigo ne nsigala nga ndaba firimu yange naye ekyasinga okunneewuunyisa nti mukama wange yava eri gye yava n'ayingira buyingiri mu kiyigo kyange n'ambuuza zino engoye zange zikola ki wano lwali olutalo lw'amaanyi nnyo era ku olwo olunaku yali antikana kuntika kunziza waka kubanga yali takyagalira ddala ngoye ze kubeera mu kiyigo ky'abakadaama kubanga yazimpa nga ngende nga nzooze naye ate nga n'atuuka n'okwagala okunsazisa tiketi anyize eka olw'ekyo naye nasirikira bwe nti omuntu n'aŋŋamba Irene nakugambye gye engoye z'abendi mu kiyigo n'ogaana naye nga mbeera ŋŋamba muntu kyono ddala mutuufu ayogera nange nga simulaba kubanga wentunatuna sina gwendaba bwe magamaga sina muntu n'omu gwendaba bwe nkola bweti sina muntu n'omu gwendaba naye ŋŋamba naye kiki kino ekijja kintambulirako muntu kyono gwe mba njogera naye omuntu ono ali atavaayo kuŋŋamba nti nzuuno kubanga bano abawalabu tebamanyi Luganda ate omuntu ayogera nange ayogera mu Luganda so ekintu ekyo kyambuzaabuza naye nengenda maaso n'okuweereza
nabigabanangako nnyo n'omusumba wange. Lwali olunaku lumu nali neebase nenfuna ekirooto. Okwolwo ekirooto nno kyali kiwanvu nnyo kubanga neebakira ddala n'essaawa nagenda nozuuka nga n'essaawa ez'okuzuuka byampiseeko dda. Ekirooto kyo kyali kiwanvu kyembadde njogerako ekyenkomerero ng'ezze. Naye ng'ensi yonna nejjudde amazzi, tetukyalabako yadde ku kizimbe n'ekimu. Ejjudde amazzi, ejjudde omuliro. Naye ng'abantu abasinga obungi bali mu mazzi ng'eringa poto nga mwe batambulira munda mu mazzi. Naye ng'abalala omuliro gubookya, kwegamba nga gukwokya n'ofuuka skeleton naye nga tosaanawo ng'osigala okaaba. Ne ŋŋamba kati nga nnoonya bakojja bange, nga nnoonya abantu bange be nali njagala ennyo nga sibalabako, ng'abantu sibalaba. Ne ŋŋamba bannange gundi aliwa. Naye nga mu kutegeeraako otegeera butegeezi n'omanya nti no kati gundi alabika ali eri gumutya kubanga abantu bo be walinganga olaba mu mazzi ng'era ng'osobola okutegeera nti ono gundi. Kati nga ŋŋamba naye nga gundi simulaba, ng'omwana wa gundi simulaba, ng'ensi yonna erimu omuliro omungi ennyo. Naye ekyasinga okunewuunyisa nti abantu abaali mu poto nga bo tebajja, ng'eringanga poto nga tuli mu mazzi eyo wansi. Ne ŋŋamba ekirooto kino kyannumya nnyo omutwe. Era we nakeerenkeera, we nagendanga nze mu kyalo, nina kojja wange mwagala nnyo, musajja anywa nnyo omwenge. Kati buli we ntuuka mu kyalo ye akimanyi bulungi nina omugulira bbiya. Era nga olutuuka nga ŋŋamba munnange muwala nga muweerawo ssente genda ogula ebbiya. Kaakati mbeera ntudde ku buliri, eddoboozi ne liŋŋamba kojjaawo wamulabyemu mu mazzi. Ng'eddoboozi ndiwulira ne ŋŋamba kojjaawo wamulabyemu mu mazzi g'oyagala ennyo, gwe kennyini gw'ogenda omutwala mu muliro. Ne ŋŋamba ate mutwale mu muliro ntya? Kaakati ebirowoozo byo ne bijja nga biŋŋamba nti kaakati ddala mutuufu omuntu oyo w'omugulira kati omugulidde omwenge n'atambula mukuba emmotoka n'emukoona, ani aba amututte mu muliro? N'ensirikirira ebirooto ebyo byajjanga nga binnumya omutwe nga binnumya obwongo ne ŋŋamba oba kiki? Naye ng'eddoboozi eryo nga lisigala lintambulirako ne ŋŋamba Mukama kiki? Naye ate ebiseera ebisinga obungi byangayidinganga nti we nalinga nina kye ŋŋenda okukola we nayogeranga ne liŋŋamba ekyo tokikola, era ne sitakikola ne watabeerawo obuzibu. Naye bwe nalemerangako ne ŋŋamba nti kino nja kukikola, ogenda okulaba ng'ate obubi buntuuseeko. Kati olunaku olulala naloota ekirooto. Kino ekirooto kyo kati enkomerero yajja nga ntudde era ne mukwano gwange. Nali ntudde ne mukwano gwange ewaka nga tuli mu kunyumya tutudde kabalaza ng'ewaka waliwo omuti. Kati ne tulaba bibisiti nga babiyiye ku nsi bijja bisaanyeewo abantu. Kati ng'ebyo bibisiti bizze kusaanyaawo bantu. Kati ng'abantu abalala tubalaba babuuka bagenda mu bbanga, abalala bagenda. Kati nali ntudde ne mukwano gwange era naye yali eno mu Dubai nga tutudde tunyumya ekisolo ekinene ne kijja okutulya nga kinene mu butuufu nga twali tetulina we tugambira muno tugenda kudduka, nti oba tugenda kudduka oba tulina kye tugenda okubeerako, twekwata bwekwasi ne twenyweza kituliira awo. Namukwata naye nanyweza, ffenna ne twenyweza nnyo. Ne munyweza nanyweza nnyo. Naye waava omukono mu ggulu ng'omukono munene ne gutukwata nga tulinganga obuwuka. Nga wolaba obuwuka mu ngalo. Ne gututwala waggulu. Kati nga tutambulirayo mu bire. Kati nga nkutte ku mukono nga n'ono ng'amukutte ku mukono. Wabula kye saamanya oba nali ku mukono gwa ddyo oba gwa kkono. Naye nga nze kye nzijukira nti yali ankutte ku mukono nga ne mukwano gwange amukutte ku mukono nga tutambula. Kati nga tugenda nga naye ng'ayaka nnyo nga mu feesi tetwamulaba. Naye ng'ayaka nnyo nga bw'okiwulira. Kati nga ye ng'atukutte ku mukono nga tutambulirayo mu bire waggulu. Kati ne tugamba naye eno gy'otutwala ewatali bizimbe tugenda kubeerawa. Nga twakakyogera bwe tuti ne wajja ekizimbe ekinyiriza ng'okiraba eri. N'atutwala munda.
bwe yatutwala munda ne tulaba abantu ng'abantu batudde kati nga waliwo entebe zimaze ezo entebe ezo simanyi entebe 24 ez'abakadde 24 naye nga olaba omuntu omutegeera nti ono gundi ne batugamba mubuuze ku abo ne tubabuuza n'addamu n'atukwata ku mukono n'atugamba mbazaayo ku nsi naye nga tetwagala kudda. Mukwano gwange n'angamba nze siddayo wano tulaba nga walungi ate ebitulese ebisolo biri mu kulya abantu ate batuzeeyo ku nsi ngamba nedda mweteewo nina kye njagala okubalaga. Era n'addamu n'ankwata ku mukono ne mukwano gwange n'amukwata ku mukono ne tutambula ne tukomawo ku nsi. Ekyasinga okunneewuunyisa twasanga abantu ku nsi ng'obudde bulinganga buli awo nga olaba ssaawa emu n'ekitundu ey'ekiro ng'obudde buli awo obuzige tebunnaziba ensi yonna nsirifu. Kati nga tuyita ng'abantu batudde abantu baali bangi nnyo naye nga mulimu bahajati bahaji nga batulaga bambadde enkofiira zaabwe bambadde shaliya nga beesibye obutambaala bwabwe ku mitwe nga bonna tubalaba. Kati ne batuyisa eyo mu mabaala eyo abantu eyo mu mabaala eyo gye babadde basanyukira ng'abantu batudde wansi bwe bati naye nga balina ennaku oli ng'abadde akutte eccupa ya bbiya naye nga takyasobola nagisitula kugiteeka mu mwa nga n'amaanyi agagiteeka wansi takyagalina nga balina ennaku. Naye ffe ekyasinga okunneewuunyisa nti buli we twayitanga ne batulaba nga batubuuza mwe mwagenze mutya kubanga ebyambalo bye twali twambadde byali byanjawulo nnyo ng'omuntu waakulaba amanya nti ono si wansi ng'omuntu akulaba bulabi n'abuuza nti gundi gwe wagenze otya naye ng'ate tebalaba gwe tuli naye bo baali tebamulaba naye ng'ate ffe tumulaba nti atukutte ku mikono naye nga balina ennaku ey'amaanyi nga buli omu tasobola na kunyumiza ku munne ennaku gy'alina nga bayitirivu ekibuga nga bw'olaba Kampala City nga bwe banagamba nti Kampala nga tolabako mmotoka n'emu naye olaba bantu bokka nga bw'olaba bantu bokka naye nga bangi naye nga mu kulaba kwaffe Mukama Katonda yali kyayagala okutulaga ennyo ali baana kubanga bali twabalaba nga naye ne tutafaayo naye twalaba abaana abato myaka 6 myaka 10 nga batudde nga bangi ng'abaana baalekeddwa ningamba yiri abaana bano abato baali abatattanga muntu abatayenda baalekeddwa batya kwegamba nga message eyali mu kino ekirooto mainly yalinga ffe yaffe abazadde nti abazadde bangi nnyo twefuddeko naye ne tutafa ku baana nti ogenda kubanga nga ffe nga eyali atukutte ku mukono ng'atugamba abo bonna abaana bemulaba bamaama baabwe abazadde bonna baagenze naye abaana baasigadde ng'abaana bonna baasigadde abaana abasinga obungi nga bonna bali ku nsi ng'abaana bali ku nsi naye ng'abazadde bwe baagenze nengamba ye kiva ku ki abaana abato bwe bati ono omwana ono yali ayonoonye ekiddala mu butuufu buli omu nga talina kyayogera naye nga buli akulaba akubuuza munnange gwe wagenze otya nga buli omu akubuuza naye ng'ennaku eri ku nsi nga y'amaanyi nnyo nga talina omu asobola nakwogera na munne nga buli omu ne gwatudde naye awo tasobola kumunyumiza naye nga buli omu alina ennaku eriye ku mutima gwe. Eddoboozi ne litugamba nti mwefuddeko nnyo ne mutafa ku baana. Abalokole bangi nnyo twefuddeko nnyo ne tutafa ku baana baffe. Nti ogenda kwesanga nga maama ye agenda mu kusaba, maama ye akoowola Mwoyo Mutukuvu ye afa kugenda mu ggulu. Naye ng'amazima ddala abaana be bagenda kusigalira kubanga obubi bujjudde ensi. Abaana be bakola tetubitegeera tetubimanyi. Abaana ebigambo bye boogera abaana bangi nnyo batambulira mu butali butuukirivu naye nga ggwe omuzadde tolina ky'omanyi. Waliwo ebintu ebimu abaana bye bakola ffe we twalinga kwegamba ffe twali mu myaka emito paka kati ffe twatambulira mu mbeera ey'okuggyamu embuto embeera ey'okukola biki ku myaka emito naye nga abazadde baffe tebalina kye bamanyi nga tebalina kye bamanyi.
abazadde bangi nnyo amaaso gaabwe bagatunuuliza bo kulaba nti Katonda akyusa emitima gyabwe naye ne batafa ku baana baabwe. Abaana bangi nnyo nga balekeddwa ku nsi, ng'abaana bangi nnyo bali ku nsi era ffe we twali batutambuza, naye ffe we twatuuka ku baana emitima gyaffe ne ginyiika wala nnyo 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 nnyo. Omanyi okuba nti nno omutima gwe owulira nga gugudde wansi, ng'owulira omutima gwe guli down, nga kwegamba kiri kyalinga kitulaga abaana. Naye nga tutambula buli omu ng'abuuza mwe mwawonye mutya, mwe mwasimattuse mutya, mwe mwagenze mutya, naye nga tolina nange ekyo gy'osobola munnyonnyolamu, nga tolina. Agamba naye mutubuulire naffe tunaagenda tutya, tunaagenda oba banaatuleka wano, naye tebaatubuulira oba baligenda oba tebaligenda. Ekirooto ekyo kyampunza, kyammalamu amaanyi. Ne ngamba Mukama, abaana baffe twefuddeko nnyo. Ensi etuuse ku nkomerero lwakuba ffe tetukiraba. Kwegamba tubiraba naye ffe tetwagala kufaayo. Ngambe bwe kityo nti tulaba ebigenda maaso mu nsi, tulaba ebigenda maaso mu mawanga, tulaba ebigenda maaso okwetooloola ensi yonna yonna. Tubiraba naye ne tugamba kirabika byalina okubeerawo, kirabika bwe bityo. Naye nga mazima ddala buli kimu ekikolebwa kiraga nti mazima ddala ensi etuuse ku nkomerero. Nze nfunye okwolesebwa kungi mukko, naye ebimu ebisinga obukulu naddala ebyasinga okunkwatako, naddala eky'abaana. Bwe ndiba tomanya nga nfunye omukisa nga nkomyewo ewaka, ndisheyalinga bulungi obujulizi bwange kubanga bungi, kubanga ate nga bwe ndi omubuulizi w'enjiri ate tomanya kulibeeramu ate okusomesa okw'enjawulo kubanga ndi mubuulizi wa njiri era mpeereza Katonda. Tomanya bwe tuliba nga tusisenkanye nga nkomyewo e Uganda kubanga nkyaliyo Kenya, ndowooza omwaka nga gumu n'emyezi egigwamu. Bwe ndiba nga tomanya nga nkomyewo ewaka, tujja kuba nga tusheyalinga obwo obujulizi kubanga bungi. Nina obw'abakyala obukwatagana ku bakazi, nina obujulizi obwo obukwatagana ku bakyala nga Katonda ng'abakyala bangi nnyo nga Mukama Katonda ngambye bazza ebbali bakalakateko ebyo biviiri byabwe biwiigi byonna byonna. Kwegamba ng'abakyala bangi nnyo nga bambi atambudde bulungi ne Katonda nga talina buzibu, naye ng'ate Mukama Katonda amulaba nti mukyafu gy'ali. Agamba abakyala genda obasangule nga batwale mu kiyigo obanaaze olube nga tebalina kikyamu. Abaana omuzadde agenda mu kyaki omwana amuleka waka ng'alaba katyuni. Kwegamba bingi nnyo, ensi yataaguuka kuba kati omulabe ye kyatagetinga be baana, kubanga gw'osobola okuba nga wamuyitako naye agamba kasita azadde abaana be nnaakwata. Naye abaana bano kasita bakuliza mu mbeera eya Kristo, bwe bakuliza mu Kristo, Omukristaayo agenda kubatya. Naye kati olw'okuba nti kati tumutegedde enkweze, ate kati bo abaana baffe tebamutegedde. Kati kitegeeza ye kati ategetinga baana baffe. Mwana omugulira essimu n'abeera okwo, n'alaba ebyekisibe, n'alaba ki, sitaani kwamutagetingira. Gw'olowooza munnange omwana wange era muno tuli mu nsi ya dotcom, naye nga sitaani gw'ataddeko tageti. Agamba maama we mba namubuuka abaana bo nja kubatwala. So bingi ebyokusomesa bingi, obujulizi bungi bulimu, ebyokuyiga bingi, n'okwetereza nga ffe abantu kubanga nze natambulira mu butali butuukirivu naye sirina kye nakungula. Obwenzi sirina kye nakungulayo era bw'ongamba nti mu bwenzi wajjayo kitewali, bw'ongamba nti bannange mu kubba wajjayo kitewali, bw'ongamba nti banne muyo bye watambuliramu wajjayo ki, mu butuufu sirina kye ndagawo. Wabula we natambula ne Katonda, we nniiwayo ne ntambula ne Katonda, ndaba nga Mukama Katonda akyusizza obulamu bwange. Obulamu bwange bukyuse, sikyali kyekimu nga bwe nali. Mukama Katonda akyusizza obulamu bwange, akyusizza amagenda gange. Buli kimu Mukama Katonda akikyusizza. Be nalabanga ebitasoboka kati ndabira ddala nga bisobokera ddala kubanga Mukama Katonda ye asigala atambula wamu nange. Kuba Katonda ayogera naffe lwakuba ebiseera ebisinga obungi tetussaayo birowoozo. N'ogamba kirabika amaloboozi g'abantu, kirabika ndowooza zange. Naye nga Katonda ayogerera ddala naffe
mu birooto, mu birowoozo, buli wamu Katonda ye ayogera lwakuba ffeffe abatassaayo ebirowoozo. Ekugamba bulungi nnyo mu Isaaya 55 tumunonye Katonda nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Ekisa kya Katonda kikyaliwo nnyo, tukyasobolera ddala okunoonya Katonda ne tumulaba. Tukyasobola ddala okumunoonya ne tumulaba era ne tumutegeera. Ng'okyayagala okumanya Katonda ojja mutegeera. Buli w'okola ebyo by'ayagala n'obitambuliramu. Kuba nti naye simanyi na kusoma Bayibuli, naye Mukama yangambanga labira mu kyawandiikibwa bwe kiti. Ogenda okubikkula ng'embeera yennyini gy'obadde oyitamu nga yeri mu kyawandiikibwa, ng'ogamba nti Katonda tayogera. Obadde olina embeera gy'oyitamu nga mbi, oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi n'akuwa ekyawandiikibwa, kiddamu amaanyi oguma omwoyo. N'ogamba kino ekyawandiikibwa nakyo bulijjo gyekiri, naye ng'obadde tokimanyi. So Mukama Katonda bingi nnyo by'atulaga naffe ne tutassaayo mwoyo. Nze Mukama Katonda azze annuŋŋamya mu byawandiikibwa. Nangamba sabira mu kyawandiikibwa bwe kiti. Ngenda okukibikkula amazima ddala nga y'embeera yennyini gye mpitamu. Okukaaba n'ogamba Mukama, lwaki kino kiri bwe kiti? Nakugamba soma mu kyawandiikibwa bwe kiti. Ogenda okulaba nga mazima ddala embeera evuddewo. So Mukama Katonda gy'ali, era Mukama Katonda ayogera naffe. Ate kati Mukama Katonda ali kumpi nnyo. Tetusobola bulungi nnyo okumutuukako bulungi nnyo. Osobola nnyo otuuka ku Katonda nga togenze na wa musumba, nga togenze na wa pulisiti kuteekako mikono. Singa wundi tutomedde abasumba abafere olw'okuba twagala okutusabira, naye nga Katonda ali wamu naffe. Naye ffeffe abatayagala Katonda kukozesa mwoyo wa Katonda oyo yatuweebwa, kubanga buli omu Mukama Katonda yamuwa omwoyo oyo akutambulirako, akuluŋŋamya. Naye ffe tetwagadde mukozesa, twagala abasumba batuteekeko emikono. Omusumba nsabirako. Omusumba gw'ogamba okusabira obanga omutwe gukuluma, omusumba tagenda yingira mu mutwe gwe amanye gukuluma gutya. Gwe gw'omanya omutwe gwe gukuluma gutya. Mugambe Mukama omutwe gunnuma guti ne bwe guti, kubanga guluma ggwe. Omusumba tamanyi mbeera ki gy'oyitamu. Oba oyinza okuba nga ewaka tolya mmere, ng'omaze ebbanga tolya. Omusumba tamanyi mbeera ki gy'oyitamu, naye gwe ofukamira n'osabira Katonda y'amanyi embeera gy'oyitamu, kubanga Katonda y'atumanyi. Kubanga agamba nakumanya nga ne mu lubuto lwa maama wo tonnazaali, nga tonnaba na kutondebwamu. Kitegeeza y'atumanyi okusinga abasumba. Naye twesize nnyo abasumba. Tubeesize nnyo. Kyobola nga tukola ensobi. Omusumba agamba nti kola bw'oti nga naawe okola. Oluusi byakugamba naye atereeza bitereezo. Naye gwe weenoonyeza Katonda wo, ogenda okulaba nga eyandibadde akuwabya nga tewakyali asobola kukuwabya, kulw'okuba nti nno gwe weenoonyeza Katonda wo. Mukama akunkubire. Bwe tuliba tusisinkanye tuligabana ku bujulizi obwo, twongere n'okusomesa eggwanga. Abantu bongere okumanya Katonda, bongere okumunoonya, bongere okwagala Katonda, kubanga abantu kibakozesa bonna nti tebamanyi Katonda, tebamumanyi. Naye Katonda waali, buli wamu Katonda waali. Oba oliriddawa Katonda gy'ali. Nina challenges nnyingi nnyo ezirimbagana obulamu bwange, naye Mukama Katonda azannyanira entalo. Mukama Katonda akunkumire. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.